Kano akatambi kendeese kannaku wabula bw'obanga oyina abazadde naddala ekitonde kye bayita maama bantu mmwe muyige okuwa bamaama bammwe ebitiibwa mwagale nnyo bamaama bannange mbakuutira mwagale nnyo abazadde ne bw'olikeera ku makya Katonda n'akuwandako eddusu n'akuwa ssente empitirivu ennyo ennyingi n'obungi nga zisinga ku ekyo kye wali olabye teweerabiranga maama wo ne waanaabanga mulema ne bw'anaabanga yavaayo mannyo ne bw'anaaba atambuza bukongovule ne bw'aba atambuza mutwe yadde okwewalula ng'atambuza kabina ye maama wo omuntu oyo yeerekereza ebintu bingi n'akuteeka mu bulamu bw'ensi lwaki obeera omusasula bw'oti lwaki obeera omusasula bw'oti bannange ekigambo maama taddizibwawo ife abaabafiirwa nga tetubalabyeko tetwabalabako tetwafuna ku mukwano gwabwe paka nakati tuli mu bulumi naye gwe omuyina mulamu ssente oyina kiki ekikugaana okwagala maama wo bw'aba akuswaza kozesa ku ssente z'oyina omufuule gwe ekyo ky'oyagala okulaba ky'oyagala abantu balabe naye njagala okukujjukiza nga sinnakuterawo katambi kano maama wo tomwagala lw'abantu toyagala nga maama wo lw'abantu yagala maama wo kubanga oteekeddwa okumwagala bye yayitamu ng'akuteeka ku nsi kuno eno singa teyabiyitamu naawe tewandibaddewo kati nno ow'omukwano bino bijjukire nnyo bivudde mu nze Adita bivudde mu nze wabula ng'ate yenze Shila Adita jjukira nti mbaagala nnyo okusinga ekintu ekya kyonna igwe kyolina okunsasulamu okundaga nti onjagala kwe kusubscribinga ku channel yaffe eno tugifuule ekyenjawulo tusobola ogifuula TV ey'enjawulo kwe tusobola okuŋŋaanira ne twekubiranga amasimu ne twewa ebirowoozo ne twetumirako ne tweraga omukwano mu ngeri emu oba endala gwe kyolina okukola subscribinga kwata ku kade akali awo waggulu ngamba notification bell nti buli vidiyo yonna gye tuteekayo mukwano gwange ebeere nga ekutuukako vidiyo teweerabira kuziraba kijja kuba kikuyambako nnyo kubanga bw'oziraba mwogenda okujja ebyo by'ogenda okuteesa wansi awo oba mu comment section tugireka nzigule so twegatteko olikinge okomentinge osubscribinge okwate ne ku kade ew'oyagala sharinga banna abalala batwegatteko nina obutambi bwe mbaleetedde mugenda kwoza ku mmunye imwe abakaaba amangu obutambi buno eno bwa maama na mwana katusooke tugendeko mu butambi buno eno ate era tukomewo nga gwe kasabukya n'omwana gwenzaala ddala n'awuliriza abeka baamugamba totola yadde kituufu mama yagaana naye ng'azirina omusatu alina sente bamunkobere ate engoye akwatibwa ekisana akwana kino baakiikamu ng'afunya akisidenti oli n'akiika n'akinyamba nabira asaagala mulimu kyo nasuuka sowaani gendirako ne sikaali sowaani erabika kati otambula nabyo olagawa anti kati nali sirina wendaga kati ne bansindika nzije ku kigo saba obuyamya nnyo okutambula n'ebyokusulako ng'ettundubale n'essuuka bw'obeerawo woosula wennyini gyensula banzijjako imalo okugenda kunya akisidenti naye ngewafika bimbiri naye nga bankwatira dde ebisuuka toli mufumbo sirina eyo abasajja nabika olina emyaka emeka namu ebiri baana bameka kati baliwa abasatu bakuyoyo owokusatu ali ku koosi mpaka kwoyo gwogamba gwebaganya akujjanja enamba eriki bamuyitani waliwo omukyala tusanze nga ku ndagamuntu ye kuliko erinnya nti nno Nakato naye afiiridde eno ejjinja so tusanze namba yo mu kapapula mu kikutiya
ne tulowooza nti oba omumanyi muno n'omulambo. Kati gw'oli wa Patricia? amawulire gamukubye wala. Kyogamba tagenda kujja. Honorable mulamba bali bamundeetedde. Bagamba mwami Muza agaba kusenta nyambe ne bankuba ebifaananyi. N'amukubira simu n'amubuuza nti onoomuyita otya ati mama wange. Nesinga kumukikira nti yamubuuza ali bubi nnyo. Ate ngonzigyeko Patricia. Kati tukoze tutya? Mubadde mumumanyi? Mubadde mumumanyi? Nsanzeko linnya Patricia lyenze nkubye bukubi. Abadde mulwadde? Anti nkubuuza abadde mulwadde? Kati mwe mwasemba ddi okumulaba? Omutwe gubadde tegukola bulungi? Naye alina eki omugulu gumu guliko plasta. Kakati Patricia, kyembuuza abadde ng'ogamba yatolose, mwali mwinawe mwamusibira? Ng'ani asasula ssente? Kati mubadde mwinawe mwamujjanjabira ng'ani asasula ssente? Okay, kale kati kyoba okola gwe bw'otuuka mu tawuni ejjinja nze ng'onkubira. Kale bwe kasi onootuuka mu tawuni ejjinja nze ngankulagirira. Kugambye ejjinja mu tawuni mukwano, jjinja mu tawuni. Ate nange simanyi munange, tuva kebera bukebezi mu kikutiya. Alina ekikutiya kyatambula nakyo. Ndowooza kati mwenna abayina bamaama situation eno eyina kye batuusizaako. Abamu ku mmwe mumeze oluttiko, abalala ku mmwe mutandise okukaaba, abalala ku mmwe mufunye ebirowoozo eby'enjawulo nga naawe oli wano oli muzadde ng'ogamba oba nange omwana wange ajja kunkola ebyo, oba nange luli kyekkeera omwana wange naaba nga tanjagala, nanneegaana, n'atanvaako, abaana bange ne bansuula. Oyo omukyala gw'olabye teyagwa ddalo, si muguwa ddalo, mulamu, ategeera bulungi, wabula ekibi kyayina yafuna akabenje n'agwa ku accident, yayawukana n'omusajja ng'amaze omuzaalamu abaana, mulimu n'abalongo nno ng'amuzaddemu abaana bakulu balina ku ssente, wabula tebamanyi bikwatagana ku maama waabwe, tebaagala kumanya. Bamulwaddeyo afe, bamulese abeeremu eyo embeera, bamulese abeere mu mbeera embi, wabula nga bo bali bulungi, beebaka bulungi, banywa bulungi, balya bulungi, bambala bulungi. N'ekyokwambala maama waabwe bamusalira busalizi, muzirakisa n'akanyuga ekiziina n'amuwa, y'ebikka bikutiya gwe mufaliso, naye ng'abaana be gye bali. Kino nno kikwasa ennaku. Nze Adita kambaweeyo kasitoola akatono ku busente obutono bwe nnina. Nze saalaba ku maama wange, simanyi na bimukwatako biri awo, wabula ate muganda wa maama wange yakola omulimu ogw'amaanyi nti nze maama wange yandika ndi waakirira
omukazi oyo muganda we nankuza nga bw'omanyi byonna bye mukola ku baana nentuuka ekiseera nkuzeekuzeemu ntandise n'okusoma awo nno kitange n'agamba mumpe omwana wange n'antwala omukyalo oyo yadde embeera gy'alimu nti nakoma okubeera naye nga ndi mwana muto nnyo naye nkyamujjukira nfissaayo ne kasente nengula ku sukaali ne mugulira ku sabbuuni ne muwa buli kye yeetaaga mu busobozi bwange obutono naye ate ng'alina abaana ababe abakulu woba oliawo abatamukebera nakukumanya atya bw'ali wabula nze owa muganda we nfuba okulaba nti ne waba alwadde nsobola okukwata ssente zonna ezeetaagisa ne muwayo bamujjanjabe kati nno ekyo kyekitiibwa kya maama wabula ng'ate saagala tukome ku bino byokka waliwo akatambi akalaga omu ku bakungu ba gavumenti akolera gavumenti yeemulugunya ku biki ebigenda mu maaso mu malwaliro gaffe ag'omu ggwanga Uganda waneeno nga eddwaliro erimu ery'amaanyi lye mugenda okuba nga mwewulirirako ng'ayogera okuba nti baalisalako amazzi ebbanga liweze abalwadde bafa buli ddakiika ewatali ddagala ewatali kikozesebwa yadde n'ekimu omukungu ono avuddeyo n'agamba we watabaako kikolebwa mu bwangu gavumenti neeyimukira mu obbaako kyekola agenda kutuma abantu babeere nga beekalakaasa embeera enenveewo saagala enjogera ennyo nga obutambi buno weebuli olina kyanse ebwerabiraku oba oliawo ng'olina omulwadde mulino eddwaliro tandika okuyiiya omugjayo otya omuteeka mu ddwaliro eddala kubanga terigezi katugendeko mu butambi ate tukomewo wano olwaleero nze njagala okubategeeza ngenda kwekalakaasa meewanaka ngenda kuyita abantu ku luno beekalakaasize wano mulabako ekalakaaso ke mutalabangako amazzi naggula erina okuddizibwako olwaleero bwe kitakolebwa mugenda kulaba ekigenda okuwa wano kubanga omuntu omulwadde yabonaabona omulwadde yafa talina musango mwe mugamba muli muteeseganya mugamba gavumenti ebanja gavumenti bwe batagazaako leero ngenda kubalaga wano munaka waliwo n'afiiridde wano akutanda nga bwenjira n'ogwekinagwa eri nafa kwegamba embeera mbi nnyo eri mu ddwaliro wano obuzibu buva ku mazzi national water yasalako eddwaliro lino amazzi egamba nti babanja ebbiliyoni 1 ne miliyoni 3 naye national water gavumenti n'eddwaliro lya gavumenti abantu baffe babonaabona batugambye nti national water ne ministry ya health bali mu nteeseganya naye enteeseganya ezo nga zigenda mu maaso eno abantu bafa eno abantu babonaabona theatre tezikola kyetusaba kiri ekintu kimu olwaleero nti enteeseganya nga zigenda mu maaso national water ng'ebanja eddwaliro lya Naggulu national water nga gavumenti n'eddwaliro lya gavumenti tusaba amazzi gaddizibweko mu bwangu ddala okutaasa obulamu bw'abantu enteeseganya zo zigende mu maaso naye ng'amazzi bagazizzaako kubanga abantu baffe bafa era njagala okubategeeza nze nga mmeeya wa Nakawa kino tetugenda kikkiriza wano kikyamu nnyo abantu baffe okufa mu bintu eby'obulagajjavu ti gavumenti ebanja gavumenti bwe bataggulawo mazzi wano olwaleero nze njagala okubategeeza ngenda kwekalakaasa mmeeya wa Nakawa ngenda kuyita abantu ku luno beekalakaasize wano mulabako ekalakaaso ke mutalabangako amazzi naggula erina okuddizibwako olwaleero bwe kitakolebwa mugenda kulaba ekigenda okuwa wano kubanga omuntu omulwadde yabonaabona omulwadde yafa talina musango mwe mugamba muli muteeseganya mugamba gavumenti ebanja gavumenti bwe batagazaako leero ngenda kubalaga wano mu Nakawa nange nsobola okusawo embeera temutalabangako embeera bwetyo bweyimiridde mu ddwaliro eryo liri mu ggwanga lyaffe Uganda embeera bwetyo bweri igwe ayinayo omulwadde obanga essuubi lyo likuli mu malwaliro ago naddala malwaliro ga gavumenti tandikanga okuyiiya bw'oba obadde tonneetegekera mbeera muganda wange funa akakebe mwogenda okusuula nusu 10 buli lunaku ekitone nnyo nga weetegekera mbeera tomanya osobola okulwala leero oba enkeera osobola okulwaza omuntu yenna owa famire yo maama taata baganda bo abaana bo omukyala etandika okusuula ssente gana amalwaliro aga gavumenti tekyali makulu yadde kubanga bangi bakayana malwaliro ago temubeera mu ddagala amalwaliro ago tegalina saavisi emala amalwaliro ago n'abakolayo nabo bayayana nga bba abantu era wano kyekireetedde n'abantu okufa just like that toge nojja mu ddwaliro omusawo nga munyiivu n'agaana okukwatako n'agaana okukujjanjaba n'akulekaawo obulwadde ne bukubala embiriizi
paka lw'okutuuka n'ofa ng'omusawo agaaniddeyo mu kasengeke naye nga jjukira ye musawo y'omu eyasisimuse ku makya ne yeekolako bulungi n'ayambala ekyambalo ky'obusawo n'ajja mu ddwaliro nti azze kukola wabula ne bamuleetera omulwadde n'agaana okumukwata ku lwaki obusungu buviira ddala eri from above gye buva nti nabo embeera bambe yabasukkako bye baasomerera okufuna si bye bafuna wabula bafuna ebyo bye basanzeewo oba ebizza obuzzi wabula si ebyo bye baali baagala okufuna ndowooza bambi mu bukambwe obungi olw'embeera nabo ne bakyuka era nga wowulidde omusajja oyo bwagambye honorable nti omuntu yakafa katikati nga tewali mulwadde tewali mazzi tewali kigenda mu maaso toilets zikutte obukyafu bulinga obukyafu ddagala tewali abasawo boosa nojja mu ddwaliro eddamba n'otuuka okulongoosebwa ne bakugamba ate omusawo alongoosa taliiwo omukazi bamuleese ayagala kuzaala omwana amuluma mbw ate omusawo azaaza taliiwo. Can you imagine ebintu ng'ebyo naye nga tugenda kukola tutya ebintu bwe bityo okubanga bikyuka mu ggwanga lyaffe Uganda ekyo nange nkirekedde gwe simanyi saagala nkyogereko gambe omuntu aveeyo agambe wayogera saagala nkyogereko nkirekedde gwe ng'omuntu ng'olowooza ki ekirina okukolebwa ki ekigenda okukolebwa ki ekigenda okukolebwa eddwaliro we lituukira okuba nga teririna mazzi amalwaliro we gatuukira okubeera nga temuliimu toilets zonna zajjula eddwaliro lituuka okuba nga teririimu ddagala teririimu bikozesebwa gloves byuma birongoosa abantu ebintu temuliimu medical kit zonna zaggwerera zaggwamu ki ekiba kigenda mu maaso gwe ki ekikujjira mu bwongo wamma ditasirika naawe tomanyi nze kyensimbyeyo okubagamba osobola okunkeberako ku Facebook page yange nkozesa Sheila Adita page ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita page then ne Sheila Adita 1 jangu obere nga onfollowinga wabula nga ate ku biseera ebitono ebijjeyo maaso tugenda kubanga era tubanjulira ne Instagram tusobole okwefollowinga twekubirengako tunyumyeko tuwolokose nga we mubimanyi mu byonna wabula ate nga munzikirize emberekereze yenze Sheila Adita imbagala nnyo.